Abatuuze ku kyalo Namakandwa mu ggombolola y'e Maddudu e Mubende basula ku tebuukye oluvannyuma lw'omu ku batuuze okugula bye bayise ebyokoola n'amagini n'ekigendererwa eky'okufuna obugagga nga bagamba nti bwe byamulemerera ne bitandika okwesaddaakira abantu. Byagambye bwe banajjanjaba abalala bawona nga bikwata abalala. Bategeeza nti abantu bana be bakafa mu kitundu kino mu bbanga lya wiiki emu yokka mu ngeri etategeerekeka ekireetedde abamu ku batuuze okutya nti ekyalo kyandiggwawo ng'abantu bafa. Livingstone Muyingo nga y'omu ku bazzi batawaanyizibwa ebyokoola atutegeeza nga bw'asaasaanyiza ensimbi eziri mu Bukedde ng'ajjanjaba abantu be wadde nga tewali kikyukako era nga kati ali mu nteekateeka za kutunda kibanja kye ave ku kitundu kino. Tusula ku ntujja, abantu basula ku miguwa, najja nga nyina abaana bange bangi bonna bapaaluse bagenze n'abaliwo Baagala pala bupaazi. Gabamanyi omulalu n'eyisa nawo babasula ku miguwa. Abatuuze bagamba nti abakulembeze baabwe tebafuddeeyo ku nsonga eno nga kino kyabawaliriza okuleeta abasawo b'ekinnansi wadde nga nabo baalemererwa. N'okutuusa ku ssaawa leero nkyalwanagana nabyo. Nonyeza kuddayo Uganda basobodde okuba nti bannyamba naye ebintu biganye. Otuusa lwensazeewo nzire mu ddiini. Bano bongeddeko nti gye buvuddeko bagoba omusajja yali amanyiddwa nga Paul ku kyalo kyabwe nga baali bamuteebereza okuba n'ebyokoola ebyabatawaanyanga wabula ng'okuva lwe yagenda tewabangawo njawulo okuggyako embeera okweyongera okubeera embi era nga kati basabye gavumenti okuyingira mu nsonga zaabwe. Era obulogo Paulo bwe yagenda tibuweddeewo bweyongeza. Abantu bagwa ddalo basiba ku biguwa Era nga go mayimbe googera gye kakola ki gye gava. Ate era tegava wala gava ku kyalo. Nga babayabazira kisa bannaddiini basobola otusaba embeera y'ekitundu neyetereera batuyambe. Musa Kabogoza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.